Unaona kuna kidonda hapo. Alafu kuna hii. Alafu mama ya huyo. Kama Badia unakatoka nyingine. Hiyo kitu hiyo weka hapo hivi. Bas. Endelee na kazi. Mleta huyo. Mjareta kama pande. Huyo hawezi kukamata. Jamaa mngekuwa mnaleta gloves mingi wanyana. Hata mimi naona. Huyo pale hapa na sasa msubiri kidogo, waacha huyu asubiri ambulance. Kwa volonte ya warais wawili, President Museveni Kaguta na President Felix Antoine Chilombo, wakubwa wawili wa jeshi ya UPDF na FARDC wameungana, wamesema tupiganishe ADF. Huyo ADF MTM ambapo amesumbua wananchi, wanaua population kwa Kongo na kwa Uganda. Ndio kwa maana mumefika na kwa kufanya kazi, na kazi ambapo mumefanya kuanzia ngambo huko Mamove kupanda huku Beu Manyama, ni kazi inaonekana nzuri. Wananchi wamekufa wengi, watu walikufa, waliuiwa, ila nyinyi na joint operation inafanya kazi vizuri na leo usalama imerudi. Tumesikilizana. Amanyanze Meja Bilal Katamba, omwogezi wa UPDF ekibinja ky'omunsozi n'ekikwekweto ekitibwa Operation Shujja ekiri wakati wa UPDF n'amagye ga Congo agayitibwa Armed Forces of the Congolese Army oba FARDC mu bimpimpi. Era obuwanguzi bugenda bukyagenda mu maaso kufa twatandika tetusirisanga kukegeza nyago. Era olunaku lw'eggulo eggye lyaffe ery'omukago lyasobodde okusesebbula abatujju ba ADF kifuba kiyita Byakato, kilomita ziri 67 amambuka gw'ebugwanjuba bw'ekibuga Beni. Awo abadde okulwanagana, twagenze okumaliza okulwanagana ng'amagye gaffe gasse abatujju 27 bagaludde abantu 40 era nga mulimu abaana n'abakyala. Bajjiddwayo Division Commander yennyini akulira ekikwekweto kino Major General Richard Otto yekennyini yagenze Byakato najjayo abantu bano abakubiddwa bali mu kujjanjabibwa eddwaliro ly'eggye erya UPDF. Naffe omusirikale waffe omu yalumiziddwa mu kugulu netali mu mbeera mbi era ali mu kujjanjabibwa. Twebaza Bannayuganda bonna n'Abakongo abatuwadde obuwagizi okulaba nga tufutiza abantu bano balebe okutuusa obulabe eri Bannayuganda n'eri Abakongo. Twafunye emmundu 9 omuli ne libayita PK, emmundu ennene lwandula masasi ne AK abazino SMG 8. Bannayuganda abawambibwa oba ababuzabuzi banatwalibwa mu bikolwa bino eby'ekitujju banunuddwa. Abakyala bangi abamu bava Kyazanga, Magamaga, Waayise wano, Ennyalama wano okumpi n'ekibuga Kampala ku njego yegozo ekibuga Kampala. So tulabanga abantu naye nga baagenda dda. Tetwagala Bannayuganda baddemu kubuzaabuzibwa kutwalibwa mu bikolwa bya kitujju. Era nkubira Bannayuganda omulanga bonna abayinza okuba nga bawuliza ng'omuntu olowooza nti yagenda mu ADF ng'olina engeri gy'osobola okuvuganya naye muwalirize oba mukubirize aveeyo ye reporting awo tajja kutuusibwako bulabe. Ziko 60? Yeah? Kumana sawa? 70. This one is good. PK. PK. PK 25. These bombs are they? I think they're just carrying them. These bombs. Anatega fande hiyo. Anatega hiyo. Yeah. Anatega hiyo. Anapasuka mara moja.